بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. Abami n'abakyala abalungi ab'ebitiibwa abatula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media tubebaza okubanga ebbanga lyonna mwekumidde ku lutimbe gaggadde, mutambudde naffe ku YouTube, mutambudde naffe ku TikTok, n'abo abeewaayo ne tubagatta ku mukutu gwaffe ogwawamu Labbaika Islam Media ku WhatsApp. Mwenna tubebaza, tusaba Allah jalla jalaaluhu mwenna Allah basasule musera akaseera ke muwaayo okuwuliriza emisomo gino, Allah subhanahu wa ta'ala basasule mujjana. Mwenna abatwegasseeko okubanga muteekateeka okutambula naffe ku Labbaika Travels wali ku Cham Towers room namba 221 mu nsonga za mwezi umura eya Ramadan, ate n'abeera batambudde naffe mu nsonga za hijja, twongera kubebaza mwebale kutwessaamu bwesige baada Allah. Tusaba Allah jalla jalaaluhu engende ez'essatu, 10 ezisooka mu Ramadan, 15 ezisembayo mu Ramadan ne hijja, okubanga mwewaddeyo mutambule ne Labbaika Travels. Tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah basasule. Naawe atannabakola nteekateeka eyo, tukali ku Cham Towers room namba 221 ensonga ze za umura n'ensonga za hijja zibeerenga zikolebwako bulungi. Episode eno gye tulimu ng'era bulijjo tuli mu byanfuna, kiyite financial literacy. Twongera okugaziyaamuoko n'okukuba tooki mu kiki ekitegeeza okutegeera ebyenfuna na butya bw'oteekeddwa okukozesa irimu Allah gy'atuwadde mu Quran, mu sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallama, ne irimu Allah gy'azzaagabira abaddu bano abakuguka mu bikwatagana ne duniya na butya businesses bwe zitambula. Programu eno tugitambuza ne mukadde wange Haji Abdul Nur Katende, ng'era nja musaba insha Allahu ta'ala abatolere ku salaam. Alhamdulillah, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo yatutonda n'atuwa ebyengera byetumanyi ne byetutamanyi. Abatulaba ku Labbaika Islam Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange ssebo, wetwaviira wano ensonga gaali mabanja, era nga tukyali ku mabanja ago gennyini. Omubaka sallallahu alayhi wasallama mu bintu ebyamweraliikirizanga ennyo, Anas ibn Malik radiyallahu anhu atunyumiza nti omubaka sallallahu alayhi wasallam mu bintu ebyamweraliikirizanga ennyo gaali mabanja, era bw'otunulira nti edduwa nnyingi Nabbi sallallahu alayhi wasallam ziyatuwa okukozesa mu kwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala, okubanga Allah atusizaawo amakubo mwe tuyinza okujja riziki tubeerenga tusettinga off amabanja. Edduwa esingira ddala okubeera eyatiikirivu abaddu gye basinga okukozesa yedduwa egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min al-ajiz wal-kasal wal-jubun wal-bukhli wal-harm wa adhabu al-kabr. Edduwa eyo Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagikozesanga nnyo, era n'atukubiriza nnyo okubanga tulwana okulaba nga tusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tulina mabanja. Yatuuka n'otugamba nti Allah jalla jalaaluhu asonyiwa omuddu yenna ageze mu kkubo lya Allah n'alwana emirundi n'emirundi n'okufiirayo n'afiirayo, Allah amusonyiwa amazambi ge gonna ng'oggyeko amabanja. Kigambo kintu kinene, wallahi kinene sheikh. Tusaba Allah agatutaase naye getuwugiramu. Nakugamba nti nze kennyini kama kwogera ndi muli mpuga, ndi mu banyampuga, saba Allah aganzigirewo. Sheikh, mu episode yayita twatunuulira biki omuntu byanditunuulidde nga ateekateeka okulya ebbanja. Waleeta ensonga zaalinga 5, ensonga ezo zaali nkulu, era wennyini wenjagala otandikire ozijjukiza abaddu bano in brief ensonga ezo omuntu zaateekeddwa okutunuulira nga tannagenda wa muddu yenna kulya bbanja oba kutwala kyamaguzi kya muntu. Neyanza nnyo Sheikh, twagamba nti omuntu atulaba ng'ayagala okulya ebbanja, ng'ayagala otandika okulya ebbanja, yalisoose na revisitinga his niya, ekigendererwa kye ki. Bw'oba ekigendererwa kyo
kyakunyaga bantu, kyabutazaayo sente za muntu, ebbanja liveeko. Olina okubeera n'enniya ki? Nga ntuufu. Enniya eya nti ngenda kutwala sente z'ono ngenda zimuddiza, ngenda musasula oluvannyuma lw'emyezi 2 oba 3 woba osinzidde wonna. Nti enniya erina kuba nga ntuufu. Ekirala kye twayogerako nti tetugenda mu riba. Mu riba. Nti omuntu waba wakutwala bbanja aleme genda ate muki? Mu riba. Riba kyeki? Riba ye interest. Esente ezirimu interest omuntu tagenda mugundi eyo. Ekirala kye twatunuulira nti omuntu alina okumanya nti okulwawo okusasula dhulumu buli azaamaanya. Omuntu omugagga n'agaana okusasula omuntu abeera akola ki? Amulyazaamaanyiza. Wallahi kigambo kinene Sheikh, kigambo kinene ekyo. Ate wallahi kitukwata nnyo era nsaba Allah atusaasirise katopika eno gye tuliko tugitwale nga nkulu. Yes sir. Omusajja ajja n'akola emitwalo gye 15 n'omugagga kanzikuwa wiiki ejja ninawo akasente kensuubira kagenda okujja. Omusajja ne bakiryalinga invoice ng'olina kukwata sente za musajja okole ki? Kale sente bwe zijja n'osooka n'otunuulira ebizibu by'olina ignoring ebbanja. Ogamba nti wallahi akasente kazze nina renti, abaana sinnabazza ku ssomero, sinnakola kino, n'osetinga off zino gwe areas z'olaba nti ziri personal. N'ogamba gundi nja mulaba. Nakukubira kasimu n'agamba wangamba wiiki eno n'omugamba nti sente ze nnajja. Naye nga gw'olowoozezza ku bizibu bye weerabidde nti naye agenda okuwa akasente ke nga naye alina ebizibu bye. Naye yasoosowaza ebibyo gw'omala ekikyo gw'oba ofunye sente. Ozza olumu okaaba n'amaziga. Allahu akbar. Siko bulyazaamaanyi obutugenda. Kakati omuntu ne hadithi eri gye twayogera luli nti omugagga yenna agaana okusasula omuntu ng'olina sente n'ogaana, eyo injustice. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba. Kakati ensonga endala nti bwe tuba tusasula amabanja gano tugasasule in a handsome manner, tugasasule mu mbeera ennungi. Era nga twalaba examples ng'oli omusajja yakola ki? Eyakola ono eyali ku haramu eyakola n'aleka ki? N'aleka omusaala. Waliwo eyali ku haramu n'abeerawo n'eyaleka omuki? N'eyaleka omusaala. Omusajja n'amulundiramu ebisolo, amagana g'ebisolo. Bwe yakomawo n'agakwata n'agamuwa. Kati awo yasasula ebbanja handsomely. Era nitula ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja yajja nga abanja eŋŋamiya ey'omwaka yalina emyaka ne baginoonya mu ŋŋamiya za Nabbi nga teriimu, n'amuwa eri esinzaako omwaka. Kati yamuwa eŋŋamiya nga nkulu kitegeeza nga esingako n'akasente kono ke yamuwa. Kati nti bw'oba kyengezaako gamba bw'oba ozzaayo ebbanja lizzeeyo handsomely, omuntu yakuwa akakadde muwe akakadde omuteremu okwebaza just. Naye anti kati awo ffe abasomesa ba fikuhu bwe tugenda mu fikuhu w'okuwola akasiima ako k'oyongerezaako ng'omuddu akuwadde ssente eno mwirimu tukateeka olula bulala etali sayidi yammwe eya bizinesi kuba eno kalemaza nti omuddu olwaleero singa akuwa emitwalo gye 10 n'akutaasa mu kizibu ssente zo n'ozifuna noga nti omuddu ono engeri gye yantaasa mu kaseera nga kazibu kamuwe 10 lye muwe n'emitwalo emeka 2 okumusiima. Kati ffe no mu busiraamu bagamba beera cautious kubanga omuddu ono wonaamuwagira emitwalo 2 ng'omuganyulwo yadde temugaziganyizzaako nti ogenda muteramu 2 oguddako bw'onaamuwola bw'anaakuwola this time n'akuwola emitwalo 2 embeera eyinza okujja ng'ate omuddu ku 2 asuubira nti ogenda muteramu emitwalo emeka? Emitwalo 4 abo mbalabyeko
ngagamba ntulinamu emitwalo gyange 10 n'abeeramu amagezi nno yanziriza emitwalo 10 n'ateramu n'ebiri naye omanyi ng'omusajja oyo namuwadde emitwalo 2 naye yanziriza emitwalo 2 gyokka era abamu avaawo n'ensonga n'agamba nti nze sikyamuwa ssente yange luli ssente yange yagiwa ekitiibwa so nawe waliwo a thin line wakati w'okuintroducinga abantu mu riba nga tuyita ate mu kkubo eryebadde ery'okusiima shekhe omu nali musomako kiswa nali ngisomako yagenda n'akolagana n'omuddu n'awola omuddu oyo oba ntegereka kati bwe yali atambula n'abayizi be ng'omusana mungi abayizi kwe kumugamba nti atuwummulireko mu muti guli n'abagamba nti tuwummulireko mu muti ogwo gwani naye kati agwoli omusajja gw'owoze n'agamba sisobola kuguwummuliramu kubanga kinyinza okumbeera mu mutima nti kasana muwoze ne ssente yankampumulireko mu kisiikirize kye ate n'agamba ki nga ate namuwose laba omuganyulo gwengasseeko oluvannyuma lw'okuwola omusajja omusajja baatya riba kati seeka omusajja ono tuyinza omuwa ebiri gino oba esatu gino naye tuteekeddwa okutradinga carefully yadde ate okusiima kwa musiraamu kakati ekyo tukiwulidde ekyo nja kiyita kuba nafikkuhu wano bakitemeteme ddi lwe tudistinguishinga wakati w'okusiima omuddu mu mbeera ey'okumwongeramu naddi lwe twekesa omuddu ono okulowooza nti bwe tube tugenda okukola aba mobile money babikola buli saawa oyinza olowooza buli saawa wona okumyawo sente ogenda kumwongeramu era mentalite ye bayingiramu aga nti era oguddako ayinza obutakuwa gaga musajja olite yawa sente yange value neyeerabira nti ate oli kumutaasa riba kituufu so tujja gaziyaawako inshaallah n'abafikkuhu naye nga wallahi kyoyogeddeko ekyo okugamba nti okusiima kya busiraamu kiba kirungi nnyo n'osiima kubanga nabbi wadde eŋŋamiya eri yali terabika nabbi yagamba muweeyo ne bamuwaamu eŋŋamiya yali esingako ki kweri gyeyali kati kitegeeza nti naffe wetuba tusasula amabanja tetugasasula ate mu bubi wampa 3,000 zizino ate nga olumu 3 zino si ze zimu n'3 ziri zeyakuwa kati owali kaluyonyero gwe twagamba awo nti awo omuddu ateekeddwa okutunulawo omuddu yakuwola emitwalo gye 10 mu 2,8 tuli wamu awo wonna omutambuza nesole muwedde ku ngatto kati olufunye kasente mu 2,24 n'omuganda nti munayikwate 10 lyo naye nga 10 lyakuwa mu 2,8 lyali ligula ettaka oli kumuwa 10 olwaleero terijja mandaazi ku dduuka so wallahi nsonga nkulu ate wallahi bwe buli azamanyi bwayogeddeko nti omuddu ono gw'olabanga abaamusasudde naye mu maaso ga Allah mujja kuttunka mulimu okulyaza amaanya kati okwewala okwo we try to pay handsomely tugezaako okusasula mu mbeera esinga bilmaruf kikulu ekintu ekirala kye twasembyayoko olwo okumanya nti nze atwala ebbanja engeri yonna yonna obukambwe bwonna amanja bwakozesezza alina right obukozesa qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam kigambo kya nabbi sallallahu alaihi omusajja mmuleke abanyenga bwayagala alina hakki ye yagamba nti omuntu alina hakki yakkirizibwa okubanja bwayagala bweba temwagala banje bwati mukwate ssente ye mugimuwe kati gwatwala ebbanja manya toli mwajja naawo nakuboggolera nakola kinakambuwala asibyewo ennyumba yo ennyumba ye gyopangisa agisibye omusajja abanja kiki funa kikyo kimuwe yadde nga naye tujja kudda esayidi eri tumubuulirire tumugambe nti wobeera n'empisa mu kubanja ate n'obeeramu n'okusaasira naawe ate Allah alina byakukolera bino wammanga naye bw'ajja nga tetunnamusomesa ebyo najja n'atabuka waliwo abeekanda gasse buhaaji olinaga nti wallahi sente zo mbadde nze naye sigenda zikuwa ani gubanja bwotyo ompise mutabanyiwo kuba wampola kati ogenda kunjoga bujozi nkugambye ntwala gyontwala sigenda kukusasula lwammanja gyommanjizaamu allahu akbar naye abatambulira ku labbaika ngakasa nti hadithi bagirabanga nabbi agamba nti omusajja mmuleka abanje nga bwayagala olw'ensonga nti bwa hakki ye ndowooza ekyo tekijja kuddamu tutabula naggaana kusasula bantu nga tukozesa olukuusakuusa olw'okunyaga kuba kunyaga woba ziina musasule olaba banaddamu okubanja obubi tasobola kubanja obubi ng'osobadde osasula
kakati byebyo bitwayogerako mu episode ewedde kati awo wenjagala wenyini tutandikire Haji ono agaba ebbanja tumwadvisinze mu episode eri ono agenda okukima ebbanja tumwadvise mu episode yayita ngera batukoze ka recap kano seeka kati tugende ku muddu ono ali mu mabanja kuba balindiridde abaddu era basaba babadde bagana tutuuka ddi awo nze ngalimu business consultant agenda kumpa magezi ki butya bwe setting off amabanja enyingiza ntono amabanja gepayiringa buli kaseera wallahi nino omuddu awo yanuba ku office n'agamba naye seeka ngenda kukolesa kyamabanja enyingiza ntono ate buli lunaku nnyongera kwewola gali gapayirinze gali awo gajjudde naye ate okusurvivinga nina okwongera okwewola nkoze ntya naam amabanja kintu kinene nnyo gasobola n'okulemesa okwebaga galeeta ne stress gasobola n'okutta seeka wallahi ekyo kituufu kubanga bizinesi ezigudde bizinesi ennyingi ezigudde nga zigwa lw'amabanja kati amabanja woba ogayina ogaliko ogawugiramu kyalibadde ekisookera ddala tuddayo eri ku point ya documentation amabanja okubanga ogayinako ki wagawandiika ogawandiise nomanya nti nno ki ogalina olumu ogenda kubanga ebbanja toliwandiise olyerabire naye nga ewa Allah likyali ki kyaliyo omuddu afe n'okufa nga naye omulyazamanyiza naye bwoli wowandiika ebbanja olumu ojja beera n'amangi naye tewagawandiika nowerabira ani akubanja sente ki olugenda okuloza nti ogalina ate ng'ogalina mu bungi kakati documentation ene eri necessary n'engeri gy'odocumentingamu olina okuwandiika ebbanja lirina okubeerako date k'olitwalidde ne date k'onookola ki kwotekeddwa ani g'olijjeeko ne sente zenkana ki kikuyambe okutegeera ani gw'osasula ne oba ofudde kituyambako abasigadde okumanya nti tugenda kusasula ani ono sente mmeka ze tugenda omusasula n'okumanya age y'ebbanja aging tugita aging amabanja tugategorizinga in aging ono ebbanja lye limaze ennaku mmeka limaze myezi emeka emyaka emeka kituwe enkwata yaago na ddi etuteekeddwa ogasetinga off so point yange esooka gwali mu mabanja situla wansi amabanja go gakole ki ogawandiike osobola ogateekamu ekisero n'olaba n'osobola okuma ngu aging omanya lirwa lyemba nsookako okusasula liriwo erirudde oleme okendeeze ku dhulumu olwedde wakoze dda dhulumu nga tubasasula okendeezeeko waliwo boolumiza ennyo nga dduwa zaabwe kati z'oliko naam kakati tutandikire ku documentation then tumale tuganalizing nga nkugambye aging lino ebbanja ddene noga classifying waliwo agali sensitive waliwo omuntu ng'ali sensitive nga ebitaano bye Allah obanga akutaka wumbi kati ne sensitivity y'amabanja naye ekola ki ate tutulye n'eddwa z'abali azamanyiziddwa kubanga ayinza okukanyuga ekigambo ewa Mungu Allah subhanahu wa ta'ala nakukwatako mu nkwata ate taakusanyuse kakati ekintu ekirala kye tulina okukola mu kumanaginga amabanja gano tulina okukola ennyo bw'oba olina amabanja lwaki okeera ne weba tudiversifying emirimu olina okukola emirimu nga mingi lwaki okola omulimu ogumu ng'ate olina abakubanja olina abakubanja tewebaka sigenze kweyeringa out umalize ng'ate byonna binnemye ate otya ati mwe mutugamba mu abaana business mwennyini nti don't work hard work smart anti work smart era don't work hard work smart kyonoonya sente waliwo bw'oba smartness eganye then why don't you work hard ekitegeeza nti omuntu alina amabanja ave mu kusosola emirimu kola nnyo osobola ofuna sente osasule ki amabanja obligation biri mu nsingo yo kati olina okukola ennyo n'okola ennyo osasule amabanja Salman al-Farisi
yali muddu mu Bayahudi naye bwe yasiramuka najja ewa nabbi yamugamba nti bantereddeko yalina ebbanja lyalina okukiriyalinga alyoka afuka obwobwe naye ng'ebbanja lyali lyakola ki kusimba ntende ne zikula entende oba emiti gyalemeka baseka ajja tubuulira naye weyagenda ewa nabbi n'ayimuka n'amuyamba nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam n'agenda n'akozesa engalo ze n'ayambako Salman al-Farisi okusimba ki entende ezo. Kale omanyi fano kye tukola shekhe omuddu waba akubanja ennyongo olinayo seekawo nga seekawo mulungi bw'otakola ku kino ebyo byokola byombi okusula seeka ono agenda annyonnyola omusajja ono obulungi obuli mu kusonyiwa amabanja oba tutungeyo khutuba ng'egenda kuba baddu bano bategere nabo balina Allah byababanja basuluka okusonyiwa bababanja kirimu ekyokuyiga kinene gundi Kristo eyo gy'oleese nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kifo gamba omusajja ono nti atugenda amasajja njogere nabo oba tugende nkuyambe mu kusasula yamuyambako mu kukola asasule ebbanja kati naffe tuyambe bannaffe mu kukola basasule ebbanja nga tubagambira kyekino kye tukola wano mugende mukole musasule amabanja gammwe era tuba tubajambe kinene bannaye atulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media va mu mbeera ey'okwekubagiza olw'amabanja g'olina actually ekirakuba oli mu biwel therapy basooke bakuteeketeeke kuba waliwo omuntu ng'amabanja gamuswitchinga off psychologically emotionally ng'ali off lw'amabanja asooka ayitireko mu biwel therapy wali enajjeera kutyande end building abakyala bamukwatemu bamusetting bwadda in the right sense emotionally psychologically agenda anoonye emirimu anoonye omulimu akole asasule ebbanja nokimanyi nakino kyetuliko kyennyini psychotherapy kino kyennyini kyetuliko okuteekateeka omuddu ono ali mu stress z'amabanja sekoyagala kuba invoice era wallahi simanyi naye seeka tugende mu maaso mukadde wange kakati tulina okukola ennyo muddu agenda akola ennyo omuntu alina amabanja alina kukola nnyo tonyooma mulimu ebbanga ligunamalanga gunaavaamu akasente kakendeze ku pressure no gy'olina kakati ekintu ekirala okumanaginga amabanja gano waliwo olumu we tubeera n'ebintu nga tetubikozesa nga like non performing assets tulina assets tezikola wagula kagaali kaali ka covid yagenda tokyakavuga kali awo katudde waka kyokka omusajja akumanya emitalo gyabiri waliwo aliwiri nga kakuwamu 15 tokendeza ku bbanja katunde osobole okukendeza ebbanja onaiseka ensonga eno gy'oleese ey'okutunulira nane performing assets tuulaawe wakaawo tugibuusa amaaso oba ebikwetolodde analyzing ebintu byotakyakozesa ate nga kisobola oyinawo ekirume kyekyente tekikamwa kiri mu myaka 2 gw'oliawo osanyuka busanyusi kitunulako tekirinyira wakiraawa kiri awo tekirina kyekiyingiza okujjako okulya kyokka amabanja gakuli mu bulago ogamba ente yange njagala nnyo tv togiraba okomawo okwoye oliawo gitunde okendeze ku bbanja yeseka nekirala kinyika kambuzawo wennyini awo nsobola okuba na kativi kange nga kali mu ddiiro awo nakagula miliyoni 2 ng'esente zikyaliwo 65 yange oba 52 yange eri awo mu ddiiro bintwala nono naye tumu advising nti kati ku level gy'oliko eno gy'ozzeeko kkiriza odde ku 32 okendeza ebbanja woba olina akuweemu ekitundu mu tv jjayo oleeteeyo ensanvu zigende mu mabanja kubanga bintu byo byebikuyamba olina ettaka liri awo tirikulemya okuzimbako naye eno bakutwala babbanja liyinza n'okuyingiza ku mazzi naye nina essuubi sekasagadde tutunda bintu bino nkyalina essuubi nti Allah ajja kuleeta ate mu omuntu gamba mmwe abalimu oluwalimu omuntu gamba tugende n'essuubi mu Allah n'edduwa zino tuzisomye ngende mu maaso n'edduwa zino bwe nnindirira oba edduwa naye tugenda gyogerako kubanga nayo ki nayo nkulu naye sooka okole bino tutunule ebitwetoolodde tubyanalyzing
tulabe biki bye tuyinza setting off nga tebigenda tukosa nnyo byo bigende tumanaging tukendeze ku mabanja. Okimanyi nti Sheikh osobola okubeera n'ebintu mu nnyumba ng'ebintu ebyo byonna wabigula bikugondeza obulamu nga biwoomesa obulamu naye amabanja ne gakayisa obulamu n'otuuka n'okulemererwa okulaba value y'ebintu ebyo wagula biwoomesa obulamu. Seeka tulina TV zetutalaba. Abaddu balina ebitanda bya miliyoni 3 bulanketi yagigula Bulaaya ya miliyoni 2 naye wallahi nga tayiza kwebaka mu buliri ssaawa. Ayingira ku 8 otulo tetujja lwa stress gy'alina 10 abaafuluma. Mabanja olina emmotoka nnya mu luggya tambuzaako emu n'okyusa naye nga amabanja gotambuliramu. Lwaki? Non-performing. Analyze your assets. Performing, non-performing. Okendeze ku non-performing osobola okukendeza ku mabanja. Olumu omuntu atabeera na capital osobola okwongera mu capital wo okole osasula abantu. Kati ebintu bye tutunuulira tufokasinga ennyo ku hard work okola ennyo oba smart working oba naye nga tukole tusobole osasula amabanja. Ekitegeeza eyo ebeerenga motivation every morning. Actually kiri ekintu kyewayogeddeko. Omusajja omu yali asomesa ku mabanja mwera batera tusomesa ba business consultants. Yagamba nti waliwo ebintu ng'olina bipininga ku firiji. Bipininga woyita mu ddiiro mu gundi wootera otunula ennyo. Kubanga firiji ogiggula buli ku makya. Bibeere motivation gy'oli. Nti bw'okera ku makya n'otulira firiji yo ng'eriko sitiika. Ey'amabanja abasajja ge bakubanja oli wa miliyoni 3 bw'ona amala okusomako ku mabanja ago ojja fuluma ennyumba ogende. Okole. Oba nga guli mulabi wa TV mulungi biteeke wano emabbali wa TV. Sajja ati bw'onaatula okulaba TV mu kifo okulaba TV n'ogenda kusobola okulaba amabanja g'abasajja ge babanja osituka otambula ogenda okole. So amabanja gatumotivating tugende tukole tunoonye ssente tusobole okugasasula. So Dr. Sheikh ekintu ekirala nti tulina basekamu tugamba edduwa wetubadde tutandika watusomedde edduwa eyokwegayirira Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakozesanga ennyo. So bw'otuba amabanja gatutuddemu tusabe Allah jalla jalaaluhu yanaatujja mu mbeera gye tulimu. Edduwa nnyingi nnyo ezikwatagana ku mabanja era tujja saba Seeka ozituweerezeeko ku mukutu era wallahi tugenda ziteekayo tusobole okwejjukanya oba okuziyiga edduwa ze tusoma Allah tutaase ki amabanja. Ensonga endala ndowooza waliwo Seeka yaŋŋamba okusoma Quran. Kusoma Quran wallahi kigambo kikulu. Tusome nnyo Quran. Baraka njereere. Kitabullah. Katonda atwongere baraka tusobole okuva mu ki. Okimanyi nti abamu ebyenfuna byaffe abamu biziŋŋamye olw'ensonga nti tulemereddwa okukola ebintu ebivaamu baraka. Kubanga Allah jalla jalaaluhu yakwata ebintu mu nsi muno n'atugamba nti bannaye kino kirimu baraka ng'ate omukisa kye kisingira ddala kubanga kiri kye tugambye nti working smart working hard and working smart. Mu bintu ze byenzudde bye tuyinza okukola mu mbeera y'okuwakinga smart kwe kuddayo twetegereza ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'ebigambo bya Allah mu Quran. Kyonna kye yagamba nti kino kya mukisa tukiyingize mu bulamu bwaffe. Kituufu. Kakati nga lumu nasomye ku hadith nga waliwo Maadhi sahaba wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalemererwa okusaala ejjuma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamusanga n'amubuuza lwaki tewasadde ejjuma. N'amugamba nti nabadde nga ndi mu nnyumba yange nga waliwo Omuyahudi eyabadde atudde ku mulyango gwange nga ninda intercepting olwa sente zakola ki zammanja ez'eŋŋano. Sente z'eŋŋano ezammanja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba asome suratu Ali Imran
aya 26 27 sekujjaku nga yidinga kaawo bw'osoma aya ezo on a daily basis zikuyamba okola ki nakuyamba nakugirawo ki amabanja ng'akozesa engeri gwe gy'otasobola nakusuubula. Therefore edduwa okusaba Allah atusaasire n'okusoma Qur'ani bituyambako okusobola okukendeza kuki okukendeza ku Allah okutusizawo amakubo. Allah n'akusizawo amakubo n'osobola okujjawo ki. Era wallahi seeka edduwa yennyini era ejjira ne mu adiya bwe tuba twogera ku adiya edduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam zeyatuyigiriza. Allah kwayiza n'amala amabanja aya yini gyoyogeddeko surati al-Imran aya ya 26 era abaddu bagikozesa nnyo naye ate abaddu mu kifo gikozesa mu kwegayira Allah bamalire amabanja bazikozesa nnyo ate mu byabufuzi usanga nnyo abaddu nga bagikozesa nnyo mu byabufuzi okulaga nti Allah yagaba obukulembeze Allah yajjako gwabajjeeko naye ate nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugituyigiriza mu kugisoma Allah kutumalira amabanja. Baddu ba Allah batula ku lutimbe gaggadde aya egamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama qulillahumma malikal mulk tu'tul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Abaddu no bayinza okuba badde bakimanyi aya ya mabanja okukakasa obufuzi obwakabaka obweyawulidde obwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ebigambo bino abaddu tutera nnyo byetegereza naye amazima gali nti seeka amabanja gasobola okukuba omuntu Allah gwawadde ekifu gasobola omukuba ekigo gasobola okukwata omuntu abadde ow'ekitiibwa olw'amabanja ne gamufuula omunyomoofu kubanga tewaliyo awa muntu ali mu mabanja kitiibwa. Era singa kyatiikirira n'omugagga munyini gwe tubadde tumanyi ku kyalo nti omusajja oyo sente zivuluuja obujulizi ne bujja ne bwatiikirira nti omusajja oyo gwe mulaba ali mu mabanja awuga ne bwotukakasa otya obugagga bw'omuddu oyo tugamba nti naawe leka ate alinawo kasente ki sente z'abantu zaaliko era oyo waasasula abamubanja oyo tasigaza oyo musinga obugagga kuba waasasula abamubanja adda buzi mu kyalo oyo nekituufu abantu bangi nnyo tubalabye abagagga wano abafudde Allah bajjuludde nga oluvannyuma lw'akaseera katono n'owulira nti ebintu byabwe bibakoze ki byonna biweddewo babitudde biweddewo lw'amabanja. Oyo nno Allah abamusaasidde mu mbeera eno ey'edduniya nti ayatiikiridde kubanjibwa ng'agenze ate waliwo Allah baaswazizza seeka ne bakima ekizimbe ekisooka ne bakima ekyokubiri nadda ku bigere nga badde atambulira mu mmotoka n'emmotoka nayo nga kooti yagitutte. Era wallahi seeka tusaba Allah agatutaase omuddu n'atuuka ekiseera ng'olw'amabanja tumutadde ne betugenda okuwa zaka. Haji Abdunuru yaleetanga zaka kati banayi tugamba nti mugabe byonna bye mugaba naye temwerabira amaka ga Haji mu Ramadhaani abantu bwe banaasiiba batya. Kati eyo point gye mbadde ngenda osembyayo okuyingirako eri mu surati Tauba aya y'enkaaga kuba naye Allah yamuleeteramu nti we biba biganye amabanja gakoze ki ddukirako mu wakufu y'obusiraamu gendako eyo mu zaka kubanga olinayo hakiyo nimbye seeka oyogedde ekigambo naye tusaba Allah abantu emuteeke 8 tebaliimu seeka mwali naye problemu eryemu nti naffe abagabi ba zaka era tusaba Allah atuluŋŋame abagabi ba zaka wano e Uganda twatiikiridde mu mbeera zino wammanga emiteeka egyo tukoma gisoma naye okugissa mu nkola nga tugaba zaka nti tujawulire gwe wakawulirayo okoba meka mu ggwanga muno ebbanga lyomaze ng'olimuna muyinza okuba olabye bingi okunsi nti omuddu oyo ebbanja lyali limutuga wakufu y'obusiraamu oba katugambe nti Uganda Muslim Council oba Kibuli oba tugambe kati eno empya simanyi bayatandise nayo okusolooza zaka ey'eggango oba nti ekibiina gundi kyatunuuliddeko mu bantu abali mu mabanja okuleka gavumenti ate ne gavumenti naye eyingiramu nga bannaye aba gavumenti munansonyi wa Sirumba naye naye eyingiramu ng'erina weefunira temala gayingira mu mabanja nayo era bw'owulira nti erina ebbanja lyayingiddemu ng'omanya basoose kuba kalikuleeta
simanyi bulungi siri wa politics banaye ebigambo bya mutesitesi haji tabiribwa ate si bya Labbaika Islam Media kyegenda mu maaso mukadde wange kakati kyembadde ngamba nti omuntu amabanja gakuyitiriddeko it is not what should come ku bwongo obwo first kyekyalibadde kisookerwako kubanga Katonda asitula nnyo abantu abawa zaka ate tulaba wakola ki wasitula abantu ki abaweebwa zaka kati mbeera saagala kuencouraginga kubeera mu muteeko ogwo kubeera ng'olowooleza ku zaka buli kaseera ng'olowooleza ku zaka naye but when the worst comes to the worst genda mu wakufu bakuwa Allah yakuteerayo omugabo Allah yakuwaawo omugabo gwo lwakuba nti nno nga community endowooza mu Uganda empagi eyo tugitaddeeko maanyi era ssebo wano ku Labbaika Islam Media twawaayo episode namba era etambula buli wiiki kubanga bwe zaali baddewo nga nnyingi na nnyingi abantu amabanja tegaali basse abantu tebandigenze na mu mabanja bandigenze mu wakufu ya busiraamu musasula zaka mwe bazumaali seeka ndi mbasasula ssebo n'osasula zaka ne zibeerawo bonna bakufaanana n'abatusingako ne basasula ojja kwesanga nga obusiraamu bulina ssente ezimala ezisobola okuyambako abantu muki wayogedde ku nsonga y'okutugaana okugenda ne mu riba amazima gali nti sheekhe naffe ntera nkigamba abasiraamu nti waliwo omuddu olwaleero agenze n'alya riba naye nga wallahi mu maaso ga Allah gw'omugagga atulaba eyagaana okuwa zaka ezzambi ly'omuddu oyo olinako percentage gy'ogenda osasulira ng'olwaliro omuddu atune n'agamba nti bana mwagala tulagewa ngenze ku mizikiti teri buyambi ngenze mu basiraamu n'abagagga bemmanyi bagamba tebaagala kuyamba mwe mwagala nze abaana bano bennamba kole ntya kubanga tugenda tukola ensobi mukadde wange Haji Abdul Nur nti abaddu bano tubabuuliridde batambulire kubukkiriza n'okugumiikiriza n'okubeera nga tubagamba nti bannayo okutya Allah kyekisinga okubeera ekikulu oba abaana bafa bakole ki bafe oba tebasoma bakole ki naye nga tetuleetadde mu ngatto zaabwe kati ndooza kyandibadde kyamagezi nnyo wakati mu bakubiriza okwenyereza ku mateeka ga Allah ate naffe tukole tutuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe omugagga ekiganya okuwa zaka kyeki abaddu bagenda kulya riba naye nga gwe ensonga abaana bagenda beetunde ku makubo okwo banoonye ekibabeezaawo naye nga mumuganya okuwa zaka mu ensonga omwana nga yandidukidde mu wakufu y'obusiraamu n'amanya nti tulinayo obukadde 3-4 kangende bampeeyo emiliyoni bwe ziba 5 ntandikewo omuddala nkole kino naye agenda okumaliriza nga atunulidde mubiri gwe okugutunda afune kyanaalya naye nga abagagga n'abagagga batodde ku ssente Allah z'abawadde nga mulimu n'emigabo Allah gy'ataddemu nga gy'abantu balala mulimu ezitali zaawe sekawo bwotyo wallahi ebbaliro ligenda kuzitowa seeka obeera ne ssente n'olowooza nti zizo ng'ate si zizo ezimu kati olina ozijjamu oziteeke bannannyini baazo bazikoladde kyayogera kituufu nti ebbaliro ly'omugagga ligenda kuba ggazi muddu ajja kula mu bbaliro awo kubanga bagenda kubuuza ne ku bwamalaayo bwali mu kitundu ng'ate gwe ssente zonna wazirina bakubuuze ku baddu abagenda mu riba ate nga gwe ssente wazirina ezisobola okubayamba n'okusasula bye wali oteekeddwa okusasula bannaye tetutiisatiisa abatwala ku lutimbe gaggadde omugagga tabeereyo n'agamba nti babadde okwo nga batutiisatiisa ge tukubulira ge mazima ate enkyogenda wa Allah leero oli mulamu enkyogenda obugagga obwo bwolimu era abagagga ntera nnyo bagamba nti mugende mwetegereze aya abagagga gye bagenda okukaaba yauma alqiyama ya laitani ma aghna anni maliya mali yange tengasizza obuyinza bwonna bwe nalina n'ensonga zonna authority gye nalina ku by'obugagga ate bye bifuuse ensonga okunzikiriza olunaku n'olwaleero saba Allah atutaase naamu mukadde wange simanyi oba tukyayinaawo akadde naamu Haji njagala pointi emu tumalirize kubanga wano wakyali wagazi kakati singa abantu tukola kye tusaanidde ku mpagi eyo ey'obusiraamu eya zaka ojja kusanga nga kituyambako okusolvinga okuggyawo ekizibu kino ekyaki ekyamabanja kubanga abantu ababanjibwa muteeko mu miteeko gy'abantu abasaanye okukola ki okuweebwa zakatul maali ate n'abaddukira mu mabanja balinamu omuteeko bano almasakin walfukara kubanga era be bagenda mu kwewola
kati bwe tunasasula zaka ne tubawa ssente bakole bizinesi tebajja kugenda kubbinkira mu mabanja so tusobola okubeera preemptive tetugamba nti tupreventinge tugane kulindira ate bagende mu muteeko guli gwa kusasulwa nga amabanja gabeetisse point eneesembayo ku muntu atubidde mu mabanja is communication. Engeri gy'ocommunicatingamu nani nakubanja nti ogendeyo omugambe ebbanja lyo ndimanyi ssebo naye nsuubira direeta ki banga bwe bati obeera omuyambyeko okumujjukiza nti ebbanja lyo ndimanyi era am working on naye abamu tugenda ne tusirika nolinda omusajja gye n'olowooza n'okulowooza nti gundi alayika yanneerabira nange kampitaawo kumbe naye akussiza kasiiso saawa eyo najja kituufu wallahi ekigambo communication ndooza its one point efuga ebintu byonna bye tuzze twogerako byonna lack of communication edestroyinga buli kimu ne buba bufumbo bufa kati tucommunicatinge ne abatubanja tubagambe nti tujja era netusetinge ne date newe ziba ziganye nagamba ku Friday mukubira akasimu omugambe ssebo nagamba ngenda tukumyawo sente ze ku lunaku luno naye bikisobodde byesibyemu sabo nyongeremu wiki inshallah nja kolaki era Allah ajja kusaasira osobola okukola ki ate n'ababanja awo nawo tubaweerawo amagezi nti omuddu singa ajja nagamba nti nyongera mu kabanga oba toli muloosi kuba nabbi sallallahu alaihi wasallama yatukakasa dda nti singa obeera n'ekisa ku gw'obanja buli lunaku lw'omugumiikiriza ku muwendo gw'essente gw'omubanja Allah akubalako nti essente ezo osaddaase Allah akubalako nti osaddaase essente zenkanankana n'ezo omuddu ez'omubanja ndowooza nayo incentive nnene nnyo kufa okugumiikiriza baganda baffe batusasule wallahi kigambo kikulu haji mu bigambo byo njagala onsibulire abatulaba ku lutimbe gaggadde insha allahu taala alhamdulillah abatulaba banaye mbakuutira oyo yenna yenna atubidde mu mabanja kugamba nti don't lose hope tokutukawo nakusaasira kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwekwateko Allah omusabe omwanjagire inshallah Allah ajja kuyamba osobola okukola ki okuva mu mabanja naye ekikulu tuwandiika amabanja agakola ki agatubanjibwa tuteekeko diwo olifunye diwo ogenda ogisasula osobola okukola ng'okola n'amaanyi okusobola okutuukiriza osasule ki ebbanja oleme kubeera ate tuleme kulinda yaumul kiyama omuntu wagenda okubanga talina sente zisasula sente ezo ze yali azaamaanya emirimu gye gino olinawo mitono ayagala tuuka mu kiyama ng'emirimu gye gigenda okukola ki okubanga oyo abadde Haji Abdul Nur Katende omusajja omukugu mu byenfuna era gutambula naye mu kikwatagana ne financial literacy wano ku Labbaika Islam Media mubadde balabi balungi mubadde bawuliriza balungi abaami n'abakyala tusiima okukkiriza ne mutambula naffe ebbanga lino lyonna nkujjukiza ekintu kimu nti weekumire ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media ebbanga lyonna genda wali ku Cham Towers ekizimbe Cham Towers Shopping Mall Russell Road office number 221 ensonga ze za umra ne hijja zijja kuba zikolwako insha Allahu taala wali najera ku kizimbe T&N opposite Starbucks petrol station ojja kuba ojja okusanga abakyala aba Biwell therapy bakolere ku nsonga zo zonna ezikutawanya eziri psychological insha Allahu taala gendayo osikinge hope okuva mu bakugu olina zi stress anxiety olina addiction genda mu makugu babere nga bakola ku nsonga zo nkujjukiza ndi abakola ku printing wo indoor and outdoor branding yenna genda wali ku Nasa Road ekizimbe Printers Arcade omwaliro gwa 2 office number U9 ensonga zijja kubanga zikolebwako gwayandyagadde okugula amaka agawedde
tukako wali ekyanja abasajja bazimbye amayumba aganyirira bazimbye amayumba nga wonagituukamu ojja gamba bugambi kansasule ate nga ebbeeyi si nnene nnyo kumu abasajja abakoze ku ssente kona ku ssimu eno eya Haji Jamil Kauma awo ekyanjo ojja kubanga omufuna 0772 999 Haji Jamil Kauma ojja kubanga ate bakulambuza ku nnyumba olabe abaddu bazimbye kyanja bannaye baddu bazimbye amayumba amalungi kakasiza ddala nti gwanoonya ennyumba ewedde onakubira ku Haji Jamil Kauma ku namba eyo gye nkusomedde ensonga zijja kubanga ate zikolebwako mu mbeera esingira ddala okubeera ennungi. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Tubeeyanzizza mwebalire ddala Allah abakuume Allah abawe obulungi mu kaseera kano ke muwaayo. Omutesitesi eri omwanjuzi abadde Imam Bilal Kitimbo, Asmani Menya, Imam Chamtawaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.